So ebyensonga ye motoka etayita mu masasi ne Mary kwe yagidde n'ebirala ebifaanana bwe bityo banaye njagala bambuziza ku ky'emmotoka lwaki oleeta diversion. I was asked about a bulletproof car that was gifted to me by our supporters whose names we shall not mention. It is true, ladies and gentlemen, after surviving numerous assassination attempts, after bullets being fired at us, Ugandans here in Uganda, but most importantly those in the diaspora, gifted us with various items that would help us keep safe, including bulletproof vests and ballistic helmets. I wore some and gave others to the team. We thank them. The same people of Uganda moved a campaign to fundraise and buy a bulletproof car for their president. I did not expect it to come through that fast because, man, it's expensive. But ultimately, I was there and I was informed that the car was bought, it was brought in, cleared, and I will inform you that I received that car. But again, I request that should not divert us. Yes, I love my life, but it's just as precious as the millions of lives that continue to perish. However, I welcome every effort by our friends to safeguard the life, to ensure that the life of their leader is safe. I thank you, but I know that we all can only be safe if there's justice for everybody. I cannot be safe when everybody else is not safe. While I appreciate and thank the fellow Ugandans for that amazing gift, I continue to tell you that the best gift that we can give to each other is to free this country so that we don't have to move in bulletproof cars. Nja kudamu ekibuuzo kimu mu Luzungu nga bwe nkiddamu ne mu Luganda obudde busobole okutwanguyira. Emmotoka etayita mu masasi basebo ne banyabo nga bwe mujjukira oluvannyuma lw'okuwona ettemu eryali tutegekeddwako, oluvannyuma lw'okuwona amasasi, bannayuganda baatuwa ebirabo omwali jaketi ezitayita mu masasi, omwali ebiseppeewo ebitayita mu masasi, n'enyambalako ezimu endala nenziwa bannange ne bazikozesa, naye tebaakomaawo ne bateesa n'okungulira emmotoka etayita mu masasi. Nali sigisuubira kujja mangu kubanga ya bbeeyi, naye tubeebaza bannayuganda olw'okwekuula ssente zaabwe ne batugulira emmotoka eyo era yatuuse. Naye njagala obategeeza ebintu ng'ebyo tebirina bajja ku mulamwa, kuba yes, obulamu bwange mbwagala bwa muwendo, naye bwa muwendo ng'obulamu bwammwe abali wano n'abali eyo basebo ne bannyabo. Era wakati mu kubeebaza olw'akaweefube okuma obulamu bwange nga buli seefu, njagala obbajjukiza nti sisobola kubeera seefu okujjako nga ffenna tuli seefu. Bannaffe bangi bakyagenda mu maaso n'okuttibwa. So okujjawo ko nga tuggyeewo omutemu omukulu ng'ate ye Mwami Museveni, tetugenda kubeera seefu basebo ne bannyabo. Kazeyi, omanyi ekiri wano?
bannange kwetu basaba ninga kona kugulu netubasaba bannayuganda mwenamena gye muli ke kaseera ak'okuzuukuka ke kaseera ak'okweberera. Bw'okoona ku motoka eyo owulira ki? Mpulira kisukuluma ku jjinja kuba lye lubaga erisiba okuba eggumu kisukuluma ku jjinja sikulimba nti kyempulira wano newoba nga gwakuba gwalumizibwa kitukakasa nti pulezidenti waffe agenda kubeera seefu. Emmotoka yaffe bannayuganda mwenamwena abatudde emmotoka nze mbebaza timwebale nnyo mwebalire ddala kimwakola mugadinga pulezidenti waffe mugadinga omukulembeze waffe era tubasaba BBS amazima kino mu TV zonna mbasukkulumya era mbasaba mwena bannayuganda mwenamwena gye muli muve ku TV ezitatulaga binyigiriza ggwanga muve ku TV ezisinga abakulembeze abali mu ntebe obuzibu gende ku TV esobole okuwaayo neyogera amazima n'obwenkanya nga BBS mukubeereddewo abaana basulako BBS mu abakoze eggulire erinoonyeza abaana be baawamba Uganda yenna ali eyo ng'ayagala omanya emmotoka eno weesigame nga bw'oyogera Munnayuganda yenna ali awo ali eyo ng'ayagala omanya emmotoka eno agende ku BBS yesinga omanya emmotoka eno kuba emmotoka n'oba oyagala agenda ku biiki mweri muno mmotoka tunyonyola ebirala oyagala byakunywa oyagala mmere oyagala kintu kyonna nga kiri fresh buli kimu mwekiri olaba ennyonyi omuntu yali atuddeko mu nnyonyi oba yaga kuvuba ku kyennyanja mwekiri ate si buno obunyonyi bu bombadiya ziri zennyini ezakolamu jimu mweri buli kimu kyomanya ekiri ku nsi kuno mwekiri oyagala kyakunywa nga tonayingira osooka kukola ki muno nga tonayingira esooka kusikaninga olaba kati olaba nowenale mutasobola gisemerera wano bwoba tonaabyo giyingira tosobola giyingira nga tonaabyo togiyingira omuntu ng'asiwa people power nereeta mbu oyo gwe tuliko mulabe oyagala biiki buli kimu mwekiri mu mmotoka eno era nze muzeeyi Museveni mugamba zezino ennaku ndowooza ziringa 3 zasigazaayo nze nkubuulira ze ennaku zasigazaayo owaye kati oli mubanyonyola kiri ku motoka oli ku simu sembera wali ku motoka obanyonyola si VAT zino ze mumanyi otegeera ene emmotoka yo yakoleddwa oda ndoza oda wokitegeero kutte oda nga kiragiro bangi abagyagala ne Museveni abadde agyagala kuba be bamu ku bannayuganda be basindisa ogendo abagyegwanyiza nga yakaleetebwa naye baganya ogimu olwansonga yakoleddwa ku oda yawa pulezidenti abamu ku basinga obunene mu nsi ensi eziri super power bapulezidenti 10 be bagiyina nkiwa Uganda akola ku BBS refina oyinza mugamba ki kyeniyinza okumugamba ekiddako abeere redde tuli mu struggle era tennago kale bannange emmoloka eno gwe munnayuganda ali eyo oyagala okunonoka emmoloka eno noonya Sesanga batte owokubiri nze Sesanga batte batamulabye genda kutelefayina wali emengo omunoonyeko oyo Sesanga yasobola okugira emmoloka eno bulungi Sesanga wakubula noonya nze biki byanyonyodde ku motoka eno ebyasize okutiisa ebyatiisa omunamutati okuva Kampala wano paka Masaka dakika 5 mwezo munya ne bagamba nti emmoloka kubanga oli mulabe ng'olina ekisi egamba nti oyo alina ekisi Sesanga kiwatukoze bannange kiraba Sesanga yasinga otutegeera emmotoka eno bannange bannayuganda otutegeera emmoloka eno noonya Sesanga batte akola ku BBS telefayina akutunula emmoloka eno owokubiri nze tunyonyoleko bitonotono ebiri mu motoka emmoloka eyo mmanyi byange ngaze kulowooza yange emmoloka eyo munda kubanga oli mulabe egamba nti oli muki mulabe ekyokubiri emmoloka erimu notinyawo erimu biiki munda emmoloka wangisebo emmoloka erimu biiki munda ekyokubiri erimu ekinaabiro osojje bakamu nobanga yebase mu hoteri afrikana noyingira buyingiza omwo obanga atuse ku ggulu lyensi emmoloka erimu ATM emmoloka eyo nesawo eno wooli kusako MBs togula OTT yo nga yo internet sogisemberera
yebyange kyekirala efumbiro mwe liri kukwe akunyonyo kwamba tinga mumoloka munda mulimu efumbiro yo nga yo nenjala ekulu mukigamba nti bannange Mr. Moroka njala ekola ki Oluma ebyokulya kandi awo tibibyo ekyokubiri mumoloka eyo munda mugiganda yalagana ku spina yo kenini sokwefuna mu spina balidde oba busabala yo nga yo mundu muganda bamutulabati notini eyo neri mu busabala ngeeso ngatanigula eno girinyamu ne bofa muganda buli kimu kiri muno bwetuna kyowulira ddulire ku nsi lirimu wakana eyo mwoko kakasa nti nnozi yemukumotoka musevenizi yandibadde yegomba okutuulamu kwatamu balirira bendekanako okubiri eyo moloka eweza 10 mu nsi yonna ya 10 kamaze bisinga sitabitegera bulungi negulumya sesanga yati sembera kwa mabega inatanka eya diesel eya petrol ate n'ekirala yabumbinga buna n'ekirala mu Uganda erimu emmotoka ejja n'ekirala emmotoka baatugambye ikoleekya esasi omupiira esigala etambula n'ekirala batugambye mu nsi yonna mulimu emmotoka meka kitegeeza mu Uganda President Robert bamusasula mu Uganda naye nga mwebale nnyo biki byosuubira okuba nga biri munda omwo mu motoka biki byosuubira okuba nga biri munda mu motoka omwo biri munda mu motoka yo batugambye mulimu speakers nga 6 n'ekirala esi yayo n'emizindalo batugambye emmotoka erimu kamera nga 12 batugambye okuva wano nga okuva e Kampala paka e Masaka emmotoka eddukira ekwesa eddakiika 55 ekitegeeza emmotoka y'amaanyi nnyo yemukulembeze akyasoose okubeera nayo mu Uganda naye emikulembeze katakiina era n'ekirala twawuliddeko nga bagamba bagikoledde abannayuganda abalala baagala nabo bakukola